embeera erimu ensanyusa ate nesobola n'okuweereza ani Katonda kubanga embeera bw'eba mbi tosobola kuweereza Katonda. So kimpisiza bubi okubanga Matayo bamukutte newankubadde nga waliwo obumu bw'abadde alina olusobola okutereezaamu ng'omuntu mu njogera kubanga kati abasajja bano ba Dawudi be baba n'obuyinza bw'oso bayita ba Dawudi baba n'obuyinza bw'akatengo ntemyako nembwatula si katengo naye Bayibuli tugamba okwogeza amagezi bas point nkulu so kubanga bo tebalina amakomera balina manene bakukima so newankuba ate olaba ne Yesu onoomulaba mu Bayibuli mulimu ekigambo parable engero parable is a hidden story with meaningful message. Anti Daudi olaba Yesu alina ebintu byayogeranga naye nga kabanga ebiseera ebyo gavumenti yaliwo baali Balooma kati Abalooma bano baali bakambwe nga batema n'emitwe basiba tegusula bakuba emiggo kati nga Yesu engeri yokka okubawona ate asigale ng'aweereza alina kwogeza amagezi. Gavumenti ndowooza nayo neekwata mpaka ddi ndowooza naye ekendeeze omuntu kale oba nga tannakwatibwa asooka awoningibwe asooka awoningibwe mpozi kati oyo aganye lwabayoola ng'alemye aganye okukyusa ku lulimi ate kati ekira naffe abakulembeze ffe abakulembeze b'enzikiriza ndowooza naffe tuyige engeri gye tupakegingamu ebigambo byaffe newankubadde ng'oyagala kugamba ku mukulembeze w'eggomba naye mugambeku mu ngeri esaanidde ate era ne bwoba ng'olina ky'olagula tolagula nnyo kulaga nti gwekabejja gwalagula gwamanyi buli kimu ngenda kukola kino Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrates ku 0773 01 14 12 oba kubira Director ku 0752 52 86 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Olwaleero bwetu bwe tugenda otandika wuliriza nnyo gwayagala okumanya gwe kaabakalira alina oludda lw'oyagala ne lw'otayagala naawe tuula oba oli awo kikola lwa butamanya naye onaavira olunaku olwaleero ojja kubaako olina kyolonze. Olunaku olwaleero lunaku lwa Lwakuna, ennaku z'omwezi ziri 20 zeeganye ezooba Mugulansigo. Mugulansigo yaba March mwaka 2025 buli bwe lutyo ng'olunaku lwajjo ennaku z'omwezi abadde 19 omukulu amanyikiddwa nga Matayo. Nabbi Matayo yakwatiddwa okuva ku yafeesi ye esangibwa mu kibuga Kampala wakati mu Lubaga ku kaala akamanyikiddwa nga Kasubi. Yafeesi eri kazimba ng'okkirira Makerere Kikoni ng'okkirira nga ku Inamani. Inamani era omulokolo omutupu omulagiriro Inamani. Ka Princess Complex wabadde ne office ye akolerawo ebintu okuyanja. Kigambibwa nti drone nagirabye nako n'akatambi. Bakwate bakatuwadde. Drone yabadde ya white kala njeru. Drone yazze lwakuba yabaddeko number plate this time round. Seasons number yazze nga talina ki? Talina number plate bambi. Drone yazze n'emukwata. So bano abaana basobodde okukwata okuva ggulu kuba Matayo ali ku free yawa eri awa. Ne bakwata emmotoka eyo
ng'esimbula naye mu kusimbula teyazze eno Nankulabye teyazze Kawaala teyazze Namuŋŋoona yasimbye ku Masiro yakutema soneta ngedene waffe gade jene erugala kati sebanga atuse ku munaku ne kuba nabulagala ne drone aba confusing yasaze mu bitaala bweti ne yambuka n'Amasiro ne kusezera kwa allegation mbu ababadde ku office bagamba omu kubamukutte yabiddwa akawungeezi olwokusatu olwokuna olwokutawo yazzenga client ewa Matayo nalaba watula nalaba edirisa mwayinza okubuukira tibo tuba tuzze omukulu otugenda muvumbagatira tutya bwe batyo bwe bagamba nti omu kubazze yalabiddwa akawungeezi kitegeza yalabiddwa ku lwokubiri ngaze ku yafeesi ensonga zamukwasiddwa tezinatokola ki tezinategerekeka okay tezinaba kutegerekeka tezinayanjulwa kyetutegeddeko okusezera kuba muliko ennyo alikireka akola kyawo tunyonyoleko what this naye nze nsuubira waliwo akamu katambi ke yakola emabega kaawo ng'alabula President Museveni namugamba bw'otajje bajja ati kawempe noddamu sitwenyonyi mu bbanga ngenda zisuula oli ku Export TV bwete tugobye bumale ndi ne Musumba Peter sekitoleko okuva ku Prayer Power Church esanga Lugala Musumba babuuzeeko omulabi waffe omulungi abatugoberera tusanyusa okubalaba wow tusanyusa okubawuliza gye muli eyo nzikiriza muli bangi ate mwagadde Musumba sekitoleko ne musukka naye ekisa ekyo kyeyongerera ddala kama yatuyita kuweereza sangibwa Lugala church bagita Prayer Power Church kusani tubeera ku Expo kuno mutugoberere simu yange 0756 12 9698 0756 129698 please kindly follow, subscribe and comment. Musumba wangi tata ekintu kinono njagala tukiyite wagazi soko yogera ku kikolwa ekyo bifanga sinakweta question yange kikola ekyakoleddwa ekintu kyongambye kinakuwaziza kubanga Matayo bwakubadde ng'omuntu nze mbadde simukirizaamu naye alina abamukiririzaamu kuyanja ate nze ng'omuweereza wa Mukama newankubadde nti mbadde simukirizaamu naye ffenna tusigala tuli bantu ba Mukama yatutonda mu kifaananyi kye era nga namusanze sigana kumubuuza nti lwakuba tulina endowooza yanjawulo godde eno yadde eno mwebuuzaako lwakuba waliwe tutuuka nga twogera ne twawula munzikiriza ne byakirizaamu naye ate ekyo kimugana kuba munnayuganda munnange kimugana kubanga alina omusaayi n'omusaayi alina feelings era kinakuwazizza kiyakwatiddwa sijja kubalimba kinakuwazizza kubanga soda eyo bwe bakutwala eyo nsubira sigendangayo naye ebiriyo si biki oteebereza okubanga ebiriyo tebiwoomya nakabululu tebiwoomya ttooke tewawoomera ntungo bwe kiri so nga munnayuganda ekyo kyekisookerwako kyempisiza bubi by the way ekintu ekyo gavumenti noze ina nakyo kitunulamu banga bane twajirwa drone ani yaleta drone obamu abasukka kozi tugenda kitwala generally namwe mu kanisa balina gwe babasokoolamu tebannamusesema obamu abasukka we mwandikomye ne muva ku kimulina okukola muyingirira ebintu bya security ne government anti nakulaga wano kuva dda abaweereza ba Katonda tuzenga tulungamya twogera ku bintu kubanga kati abantu bano abatuba wansi tebalina ddoboozi naye ate kati ffe ne twesanga nti waliwo abatugoberera waliwo abatuli emabega ate bwe twogera bawulira kati abantu abo bwe tulyoka abakwabwe ne tukusembeza kubanga bano abakulembeze baffe ba Dawudi baani babeerawo mu kamera awo babeerawo nga bawulira bye twogera kati yengeri yokka obugamba nti kino kyakoleddwa si kirungi kiri kyakoleddwa si kirungi kineeno okolamu bwoti yengeri yokka temufolowinga amateeka gansi kuba ne Bayibuli yabagamba ebya Kaisaali n'ebya Katonda bya Katonda gwondera omukulembeze era tukagondera gavumenti mukulembeze kituufu naffe kubanga tuli mu gavumenti eyo era ne Yesu naye atugamba
tulina okugondera gavumenti eyo naye ddala ku bintu ebitanyigiriza muntu waki muntu wa wansi omuntu ono kubanga muno mu gavumenti mwendi kati nange kinneetaagisaako soda okubanga embeera erimu ensanyusa ate neesobola n'okuweereza ani Katonda kubanga embeera bw'eba mbi tosobola kuweereza Katonda so kimpisiza bubi okubanga Matayo bamukutte newankubadde nga waliwo obumu bwabadde alina olunze olusa okutereezaamu ng'omuntu mu njogera kubanga kati abasajja bano ba Dawudi be baba n'obuyinza bayita ba Dawudi baba n'obuyinza n'akatengo ntemyako nembwatula si katengo naye Bayibuli tugamba okwogeza amagezi bas point nkulu so kubanga bo tebalina amakomera balina manene bakukima so newankuba ate olaba ne Yesu ono omulaba mu Bayibuli mulimu ekigambo parable engero parable is a hidden story with meaningful message anti Daudi olaba Yesu alina ebintu byayogeranga naye nga kubanga ebiseera ebyo gavumenti yaliwo baali Balooma kati Abalooma bano baali bakambwe nga batema n'emitwe basiba tegusula bakuba emiggo kati nga Yesu engeri yokka okubawona ate asigale ng'aweereza alina kwogeza amagezi ng'aleeta obubaka naye nga bulina papasi tebebulagako kubanga Yesu yalina following nene nnyo kyesuubira wano ne wano abantu wano abatono nnyo ababadde ogituuka n'okuba nga tewali kubanga Yesu bakugamba yatuzanga 15,000 nga tekuli bakazi n'abaana gwekyo kirabe omwana yambooza wabula sonda namwe mutugasa edda tewali buzindaalo Yesu yayogera mu bibiina ebyo nga tewali sipiika tewali CCTV eyapula eya pawa teyaliiwo kati kituufu mu Bayibuli tebatulaga nti system oba yaliwo oba ki naye era kati Yesu first of all kyasookanga okukola yatuzanga abantu bwe yatuzanga abantu kati oluusi n'asebeza eryato yatulanga nnyo ku lyato lya Peetero eryo atulanga erya ku lyato kati n'abanga mu kwogera kwe abantu ababalansi abambali n'oyogera ne bawulira ate waliwo n'obutambi naba ng'ayogera atambula ate ng'oyogera atambula webale nnyo adde eno kati wa sipiika kati sipiika ebyo ebimu byakatandika okukola ki okujja Yesu kennyini ayogereranga mu ngero naye mmwe muganye kati gwe ate era kino nakyogera nga njogera ku mukulu ono ali eno nga batannata nalukalala mwana wa Katonda neŋŋamba nti era abantu abamu bansimira ddala neŋŋamba nti olaba ne bwoba olina mesagi etya kubanga zino mesagi zetuleta ezimu kituufu zibaayo waliwo abaziteekamu obujogoli abakola edit naye mesagi ebaayo nga wagifunye nga ntuufu naye kati osobola ogyeta ddala ya Katonda ate nekkubya emiggo nga yennyini yagikuba nampa obubaka nti butwalire soda nembutwala bulungi nenkomawo nenfuna embogo kiva ku kimusoma anti packaging yo ngeri bwokireseemu kuba kati wano waliwo abakulembeze Idi Amin yatta gundi yatta ono owabakristaayo Lumumba gwe tujaguza nga gwe tujjukira nga manya mu gwokubiri nga 16 ebintu byeyo saidi ze 16 yatuga balwawo naye ng'alese obubaka byayogerako bituufu birungi era singa bikolebwa wabeerawo emirembe ne Kabaka Mwanga yatuga bano babuuza abali bazekketa baani bo tebalwawo era waliwo eyambuza nabadde Masaka eyo kugundi mu Kimanya waliwo eyambuza naŋŋamba naye omukajanga oyo eyatuttira abantu abangi bwe batyo oba yabadde feeling eyatuttira abantu abangi bwe batyo alinayo abantu be ng'ayagala wolera gwanga so bo tebalina buzibu kukuzikiriza ekyekusa ku power kubanga olaba buli boberanga mukulembeze ate si wano wokka wano mu Uganda ate si mu Africa wokka
bwobeeranga omukulembeze ali mu ntebe kyatya kiri ekyo kuva ku ntebe kyekizibu ki Katonda mu budde bwamwerabira ekyo kyo tomunyumiza ate bamuwa obuyinza nti gwesoma Baluumi bamuwa obuyinza era batuwoninga Baluumi 13 ndi mu Baluumi 13 tandikirawo kale owulire kye batugamba Baluumi 13 buli muntu awulirenga abakulu abafuga kubanga tewali bukulu butava eri Katonda buli muntu kitegeeza naffe abasumba kubanga tewali bukulu butava eri Katonda n'abakulu abaliwo balagirwa Katonda n'abakulu abaliwo balagirwani n'omukulu ne bwaba mubi Katonda asobola okuleeta omukulembeze omubi abasomesa essomo Katonda asobola okuleeta omukulembeze omulungi Mukama abawummuze era Bayibuli ekyogerako nti ne baleeta Sulemaani mu Isirayiri ne waba okuwummula ne waba emirembe kuba ku mulembe gwa Sulemaani tewaali nga ntalo ensonga lwaki Sulemaani yawasa abakyala bangi anti bwe waleetanga akajanja nja kukuba ng'awasayo wo ng'okakana afusemuko kati omutandika otya tuyinza okulaba nga twefuumula mujajja mwami biki kumbe Katonda ye ali ku script ya Katonda abo ono president era Mugundi Mukama yamuti muntu we kana mutayi mbokongeekaye akyabulina tanafuuka Sawulo Musumba mbokongeekaye engambo olabe ekaabi ku kiwagu enkota ejja 226 what will happen olaba omusajja akuba eŋŋumi ku kakalidaali just imagine ekutiya kati ye Mukama Katonda ye yamanyi kati olaba kati mu bukulembeze buno obukulembeze bwonna era bakitulaze wano kibubaawa eri Katonda settlement ye yemmenya kati ne waba mubi kyo olaba kati waaliwo emboka eno egize mu Bayibuli ebaawo bakulembeze waliwo omukulembeze awo bamuyita Rekobowamu kati yalina munne amuvuganya Yerobowamu kati yajja nambooko ate yagijja ku kitaawe naye yabafuga naye ku miggo najja naleeta nono omwana najja ku miggo ng'abateekako omusolo mungi yabateekako omugugu guzitowa ne bamukaabira mugabase butatakendeezaamu era n'agenda ne yeebuuza ku banne kati bwe yeebuuza ku bantu aba yeebuuza ku bakadde ne yeebuuza ne ku bavubuka abavubuka ne bagamba bw'obanga onoosigaza ekitiibwa yongera embooko naye Mukama n'abasaasira so Mukama banaba nga kyekiseera kye alireeta deliverance ekibuuzo kyagenda okubuuza kigenda beera bwe kino ngenda soka nkuweko story 2 ezikibakinga Katonda asobola okulekerera n'akuwaayo waki asobola okuwaayo omwana wa Katonda Gordon is grace bamukwata nga neyamutuma obubaka tamulwanidde taliiwo kati waliwo n'abaana abakubye olwali maya bana ab'oku internet bakuba olwali nga bagamba Matayo bamukuta amayembe galiwa kituufu n'amajini ge nalabeko n'amajini kubanga abaana bagambye nga kuba omusajja adakkiriza nnyo mu byobuwangwa kale awa originality kati abaana nga bakuba olube manya abaana abo tebamanya muntu ali mu bizibu tobanyumiza oboka abanga bagamba nakuyo essanyu ly'amalembo amaziga gaago gakkala ki so nabagamba amayembe lubaali yabaddewo Taasaani Matayo nekitegeeza bakimanyi nti Matayo takkiriza mu bya Katonda Matayo akkiriza mu Katonda niyo so w'abazungu okusinziira ku statement z'akola Black God era yagamba Jesus muddugavu mpulira yes so Matayo akkiriza mu Katonda but yagamba si byange not as it was brought by the whites kati ekibuzo kyane kigamba ono Gordon yali ku side ya Katonda omwoyo omutukuvu ne Yesu bamuvaamu era ali embooko ekaaba Matayo wa traditional naye mayembe biteega byonna byamulekedde Katonda asobola okulekerera omuntu amuweereza mu mazima n'obwenkanya ate bw'ogattako ekyo tasobola mu mazima n'obwenkanya gattaka ate obeera okutta olulimi kubanga mu mazima n'obwenkanya kintu soda kinene soda okuleka omuntu akuweereza ne bw'obagwe omuntu akuweereza mu mazima n'obwenkanya teyawaayo Yobu musumba Yobu yamuwaayo naye Yobu yamuwaayo ensonga ya Yobu eri bweti Mukama yawaayo Yobu okusobola okwegulumiza waliwo Katonda bwakuwaayo
okwegulira ekitiibwa ekyo kivize kibaawo yawaayo Yobu yawaayo Daniel Mbunya bw'empologoma Misa Kisadraki naye abo obuyambi bwajja mangu olaba ng'amangu naye ambulance yajja mangu kuba Daniel okusula mu bunya bw'empologoma ekiro kyonna soda empologoma busomba already okugiziba emimwa that was obuyambi obw'amangu kuba empologoma ne kaba katikamu ng'ekufunye ekulirawo naye Katonda yakolerawo exactly nga bakakola ki nga bakagwamu n'agiziba empologoma kati sebo Gordon ambulance we akikere kati waliwo tu kati Yobu okusinziira mu byafaayo kiraga nti Yobu mu mbeera yamalamu mwezi gumu kati ate bwe tuna Daniel ye bayanguwa abo Misa Kisadraki na Abednego bayanguwa okuva mu mbeera kati ate n'otunula abaana ba Isirayiri bwe babasindika e Babuloni bamala emyaka 7 nenga gwanga ddone gwanga ddone webale nnyo kataddeko gwanga ki kati ate ne babasindika e Misiri ne bamala emyaka 3 nenga abalaba baana be era abamanyi yabawandika nako somaawo First Petero bana owulire bwe yabawandiikako Petero oba Peter Peter ekisooka tulunyiriri gino Petero 2:9 Petero ekisooka 2:9 naye mmwe muli ggwanga ddone bakabona ba kabaka kika kitukuvu bantu banvuma mulyoke mubuulirenga ebirungi byoyo eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kitangaala kwe okw'ekitalo ggwanga ddonde naye n'aliweereza kati ate eri mu kyamateeka olw'okubiri 7:6 abayita na peculiar people special people kubamu akafaananyi nga bali emisiri omu naayitaayitawo n'agamba muli ggwanga ddone buli ggwanga nga bali mu buki Katonda waliwo bwakuwaayo Katonda ndi kati gyokoma okulwa mu mbeera is the big testimony kubanga kye bayita testimony soda kitegeeza kirimu ebintu bibiri kirimu test and mourn so you cannot testimony without a test kati gyokoma okulwa mu mbeera gyokoma ofuna testimony nene kati tu ekyo ngambe waliwo kana bwakuwaayo okwegulumiza bwe wabaawo ne Katonda bwakuwaayo olw'okubanga omujemedde ng'oba oli awo mu byokozaawo mutamanya omujemedde ovudde ku script ye n'akuggyako omukono gwe aguyita kuggyako omukono gwe era bw'osoma Daniel meka kuva 6 Daniel 6 kuva gundi meka bakulaga nti awo abaana ba Isirayiri kindoza kankinoonye wano kanyiriri kano hanyi kati bino ebibuuzo byombuliza wano enyiriri ezo ezimu nzijja mutwe manyi bw'osoma Bayibuli enyuma Judges 6 gwesoma owulire Judges 6 ekyabalamuzi 6 okutandikirawo abaana ba Isirayiri ne bakola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi Mukama n'abagabula mu mukono gwa Midiyaani emyaka 7 kati kisoboka Mukama yennyini ali n'akwewera nayo olozeeko otegeere kati kino oluusi alisobola ekikola bw'atyo naye ng'ayagala otegeere ayagala ofuna okumanya kati nga bino ebintu ebimu bibaawo soda kubaweereza ng'ayagala tulaba katuhandolinga issue y'abanabi b'obulimba yogera gonde yogera tulina okuba bagezi amanya bagakuwa nga ate naawe olina g'omanya naye ng'okulikubawo si yenku kiki ekikulu kati bano abantu bano batukubya miggo bani agiwadde omuliro muleete tuli naawe musumba bw'ogaana musumba oli mutiitiizi teba mutiitiizi naye Yesu wamulabanga Yesu yoga yali tamanyi bannanfuusi ali abategeera bulungi naye sooka osome nedda leka nkulage yayogera wano Matayo meka Matayo 27 23 meka 27 wulira bwayogera olw'okumeka olwa 23 27 Matayo 23 27
ziri basanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga mufaanana amalaalo agasiigibwa okutukula agalabika ku ngulu nga gawoomye naye munda mujjudde amagumba g'abafu n'empitambiyo. Kaloze yali tamanyi nti mu bannanfuusi bano abafalisaayo yali tamanyi nti mulimu omufalisaayo gwe bayita gundi. Falisaayo gwe bayita gundi yali oza tabamanyi tayinza butamanyi officials mu ggwanga yali abamanyi ng'ayinza n'okugamba abatuula e Babuloni oba nayogera erinnya nti soda munnanfuusi naye ageza mu lugero alesi kata akosa general name kati gwe vaayo omubambire wakubuuza oliwo wa kati gwe owulidde ngambye eki nti musenze munnanfuusi ng'akubuuza ngambye eki. So kintu kino ng'abaweereza tulina soda okumanya butya bwe tuleeta message ne bayamaanyi etya tuleme kuleeta lw'abantu abatulaba kangireete nfune views nyingi ojja gifuna naye embooko zijja vuga ate ozirya wekka kyekizibu singa kyali nti buli eyalabyeko bakokota gaali neyitamu oye nalabako movie eno yali esesa omusajja yakwatanga n'atta abantu naye nga gyeyakomanga okutulugunya abantu nga views zirinnya kati ono ye kye baamukolera bwe baamukwata ku muntu gwe yali agenda okutaasa embayo n'abaali ku live eyo bonna baabayoola nga bakusanga ogamba kyekyo kati singa bwe kyali ne wano naye kati gino emigo gigendako otya naye era singa bwe kyali singa temukyawaga bantu anti omala bamuwagira okukola ekyekisiru embooko naawe ogenderako. What could be your advice eri government kuba guno obubaka businze kugenda eri abo abatwala obubaka government kuba tekigenda kukoma kitandika butandisi government ndowooza nayo nekwata mpaka ddi ndowooza nayo ekendeeze omuntu kale oba nga tannakwatibwa asooka awoningibwe asooka awoningibwe mpozi kati oyo aganye lwabayoola ng'alemye aganye okukyusa ku lulimi ate kati ekira naffe abakulembeze ffe abakulembeze b'enzikiriza ndowooza naffe tuyige engeri gye tupakegingamu ebigambo byaffe newankubadde ng'oyagala kugamba ku mukulembeze w'egomba naye mugambeko mu ngeri esaanidde ate era ne bwoba ng'olina kyolagula tolagula nnyo kulaga nti gwekabejja gwalagula gwamanyi buli kimu ngenda kukola kino kyolaba nze nememba nga nina message ng'ey'omuntu saganya okugyetera waliwo message soda gye tuwa nga y'abantu bonna ya muntu so kati waliwo message gy'olina okuleetera mu public gy'olina okuleetera gy'olina okusabira nga togyogedde nako olina kugisabira busabizi kati so ebintu bya mirundi ng'egyo esatu naye abakulembeze tebabimanyi kati ayagala akireetera awo abantu bategendi ho gundi alagula akubawo obukubi message bino byonna ebitiisatiisa abantu omuntu atya ennyo waliwo message ezimu olina kuzisirikira n'osaba ne weegayirira si byakuleeta nti gundi agenda kufa abantu 10 kiwumbewumbe oba olina kiwumbawumba abantu boogedde ebigambo bingi neffe kati tulindi omanyifu ogwaffe tubeerawo tulaba ate nze wenkuleetera ebigambo wenkuleetera obubaka tonyigira ninga leediyo bwenkubikira maamawo tojasa bw'ojasa olina okugula ki empya ng'omufu amaze okuzikibwa omukulu yakwatiddwa naye tujja kuba tutegeeza ekinaakola ki kiddako abadde n'enteekateeka ng'olunaku olw'enkya ku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokusatu 2025 ng'agenda mu matikira ge agaki mukusoma si byakusoma mu ebyo ebintu bye byakkiririzaamu ng'agenda tikkirwa eyo ekagadi nga senkulumandwa ye amanye ekiro ebitiibwa okujjuzibwa abadde agenda kagadi tetumanyi oba emikolo gigenda bbeerayo era abadde ayisa abantu bangi ku expo kuno abadde yakayita abantu nga 3 bana bakyama
Okay, bachama. Kanyogereko omu yesijja mutya Saabakaaki Peter. Saabakaaki kyaba yalese n'amawulire. Kati abaine bagenda babonding. Saabakaaki naye wa butonde. Ye wa nature. Wa nature. Ye wa nature. So emikolo gibadde era sebonga nange bangambye entambula weri yaki ndo omukolo ogwera ifulu. Era bagebo kati bera ku lutimbe asore no tugikozere olwennyini nakuzomeza abira lweteereddwa. Tugenda kuba tukuwa update sekinaave ekireka omukulu kyemayi bw'anaavaayo ajja tubuulira biki byazaako bibabadde babyayitamu kiti babadde baagala. Kati abamu atandise commentinga mbu kati yesaawa eyakutte simanya ni yakutte atulabe kimafiya atya agenda laba Matayo kimafiya ne mundu olaba essasi eryo lyokka essasi eryo oliraba gwe sodo bado kimanyi nti musabo n'otwala essasi tewali jembe olivuma buli jembe lonna likola liti nira ajamayimbe mujeza munewo coachinga bukoachinga gali ku mutwe bulungi nnyo katudde baba mbogale ne muwesiba kisusunkole mu watu nange bwatye bwokuba tegasiibula olabirawo ng'omukongozi naali musoda yatakuba mando ziduse alisa kama abatuwera omukisa abalabe expo subscribing afe tujja lukuwa n'abagala okusaako ni Musumba Peter abali within Kampala buli lwa Sunday ku Prayer Power Church Lugala opposite Africa Oil ya kusomera Namungoona Namungoona Kigobe Primary School. Bwoba obuze mukubire simu yange 075 12 968 mpoze nga tumaliriza abali bagoberera ensonga za Musumba Easy Grace Gordon Sebandeke abanya ina manji nalukaba obwakabaka bwa Katonda ekoti gyasemba okujjamu omusawo yali akwasaganya ensonga ze yavaayo na confirminga kyalina ekikyamu ku bwongo psychiatrist bwe yamala ku ekyo ndowooza asukako kuba psychiatrist kubanga yamutunula n'embeera ze ez'obulamu yenna okusinziira ku bo bye baatuwa era ne bagamba nti obulamu bwe status gye bwalimu takyasobola kuyimirira mu ki bamukola body study nenga kabaka atasobola yimirira mu kooti mwagabaalo muleke niyonzeko ko bali kati awo omutwe gulaluse yagamba obulamu bwe kati ali mu mbeera mbi nnyo tasobola yimirira mu kooti era ensonga lwaki mubiraba takyaleetebwa muki mu kooti abaali bagoba ku misango gye baali bafunye ne looya koze ekyasonga nga otaataganya ebintu bino yali talina looya amuwolereza so baali bafunye looya agenda omuwolereza muki mu kooti ne bali we baaterawo nti ne bali ne balabuka nti mulabde nnyo obulamu bwe tasobola yimirira mu kaguli kati fayiro ye ne bagisindika ewa minisita owa justice nti yasobola okwekuba mu kifo n'agamba nti yadecide nga ki ekiddako ku keesi eyo kati kitegeeza tasobola leetebwa muki mu kooti paka nga oyo gwe baatwala fayiro eyo yagambye nti naye mumuleete era kakati kooti kyo kiba takyayitibwa ali kigo ali eyo alya kawunga ne bambi yakoggamu komera zibu sajja tuyakoggamu naye buli lwajja akyayogera ebyawandiikibwa bye yali amanyi bayibuli akyali mugumu luneeno bamulwisiza lwe bamukwata bamutanga balowooza mulalu naye bwe yafuluma yatandikira we yakola ki bwe yakoma ate n'ayongeramu kwali mu kusooka yalinga ku basumba abannabbi b'obulimba abali ebisiyaga kati bwe yadda ne gavumenti n'akola ki n'atuukayo kati ku luno bagambye waayi ati bagamba owebbanga otamulumukira so that is it tujja kuba tubibawa for now bye bye amen Export TV to the world.